Kyagulanyi omugane eky'emmotoka nze ndowooza yayingidde etya yayiseewa olwaki bagiganidde ku boodi ebusiyo bamalabba okiraba yayiseewo okutuuka mu Uganda era tensoni kyeriwo nze ndaba wano abakulu abamu balina emmotoka bazikoyira South Africa bazitikka mu nnyonyi folipeya oba embwa za president bazitikka mu nnyonyi bazitwala South Africa zijjanjaba lwaki emmotoka ya Bobi Wine teyingira mu Uganda holiday embwa za president bazijjanjabira South Africa wano waliwo omukoomu wa president ente yagigula Germany holiday eri wano simanyi ajja mu lita 2 simanyi 3 ate ne sente zaali zaffe za bakadogo n'agamba mbu yagula ente simanyi biki ngamba planningira mu bakadogo yatuplanningira Lwabogo yaliyo mu nsiko Lwabogo waliyo lwaki mweteka mu bintu bya president okubyonoona fe close president mubi naye nga ebintu kati gw'omuko ojjota no meeting bakadogo kwaliko mutabaniwo holiday muleme okutwononera system yaffe holiday twalwana tetuna kye twafuna sente zaffe zonna mwazikyusakyusa ne muzikolamu ebyammwe ne mukolamu factories zammwe muleta simanyi twera 10 okuva Mombasa muli bagagga muli ku baana b'abantu be muzanyirako n'olwekyo njaba bategeeza ebintu bya Bobi Wine bamuleke ne bwagula helicopter ne bwagula ki sente ze bwabanga weziriya zikolerera ate mu mwazi muwango baga yayimba ngane mu sente oba abazungu bamuwa nga tebagenda kujjako government ate n'ebintu by'obuyekera balowooza lwa twajjano nga tuli bayekera buli kintu bayekera balese mundu emmotoka tayita mu masasi wano bakulu bameka bavuga emmotoka zitaliko masasi tubamanyi nti emmotoka tayita mu masasi bulletproof eyitawo noga Land Cruiser yiyo olabeyo tayita mu masasi ezo teziriiwo Kyagulanyi yegeno kujjako government ngamba kiri bakifule ensonga ekintu bakifule bazimbise ekyo ne bazimbise wali wano gundi yali agala kwesimbawo amama mbabazi yali ani simanyi yali helicopter ne bagano ku kisayi ne bagigano gikirialinga nebera ku kisaawa awo agenda kutambula helicopter yagijewa bamukula bazimba ebintu by'ekisirisuru bannaye muleme kono naggwanga lyaffe buli kintu kye mulimba president it is a case buli kintu kye mulimba president yakikomyawo ina wakikomezaawo mu bantu naga anti bangamba ntanti mukula gundi yaguze ennyonyi egenda kuwamba government kati Bobi Wine wanatusa helicopter bwanagula drone holiday mukyali ku mmotoka singa encha abazungu banagamba nti okay Kyagulanyi has been is now among the freedom fighters has tried to challenge President Museveni tumuwadde drone holiday ngegene magere parking nga mugenda mugamba ati ennyumba eno mugiwamba emmotoka y'omusajja mugireke oba bugagga bwe sente yayimba buyimbi oba mulabya ndi yafudde mu nsi ki mugende mugambe ensi kwanyi mwagiwadde Kyagulanyi holiday ebyo bintu byakwekwasa holiday abantu babula trust mu government ebyo byonna bijja kati intelligence bakuryamingawo ebyabwe motoka bagijewa biki kati mwaga Kyagulanyi avuge ki avuga ngaliya avuge bugundi zefa atenga obulamu bwe butisi kati president yani mukazi wali bulletproof temuyita mu masasi holiday sente zaffe z'omuwe musolo zaziguza yenga tebamwogerako wano wale bakulu bemanye bavuge muruka ngaza bulletproof bonga tetubogerako zi Land Cruiser zituyitako ziri bulletproof nga tetubogerako holiday kati ajiwejje nani kati bajimujjeko bajiwejje no gundi baleme mutta holiday nze ndoza ne bajina abandi badi batambula muruka ziri open roof ne bagamba jeno gundi ayisaawo ne bagayo jeno bayi kubanga oli mujeno w'abantu era nko jambaderwa aba na Uganda holiday kubanga mukola ebintu ebituufu yes open yitawo ejeno mwoza ayisaawo ejeno kayiduga bayisaawo lwaki mwekweka fenga tutambula free ejita bajja kutta biki yes I can die no problem kubanga lunaku lwange lwokufa I will die nanjja kumanya jita ndesoba jita omutwalo mulamba ne banne ba flashlight now they are jitters kwegamba okunyigiriza okuli mu ggwanga lino Kyagulanyi bwe yagenda kuba president nga tanaba kutuuka n'agamba nti agenda kuba president baali batandise okufeedinga president ne information ezikwata ku Kyagulanyi ez'obulimba babbalamu abo boolaba n'abantu abalala nga bagamba Kyagulanyi yatuusa wano emmundu meeting yatula mu State House ey'abakulu b'amagye president omukulu omu n'avaayo n'amugamba abantu bonna abaali aba NRA abali mu byalo betwawumuza Kyagulanyi agenda bawa ssente era bebetegese okukwata emmundu bakulwanyise president n'agamba Major General Oirweru n'amugamba genda okuŋŋaanye bonna ba veterani olida ne babakuŋŋaanya omutwalo mulamba ne baguteeka essingo president ng'agamba abawadde ebisanja 3 babatwale Somalia
olwa tensoni gye bamulimba nti abantu Bobi Wine agenda kubawa ssente bagende bamulwanyise ekyo kimu kiraga ki okudda ku ggye ly'eggwanga ne balizanyirako bali abantu okuwummula amagye kitegeeza nti baafuuka basiru gye bali mu byalo they are trained baleeta emirembe gino gye mulaba naye bonna baabajja mu magye ne babeegobako nga balowooza nti bayinza okugyako Museveni ate be baamuleeta ne babazza mu byalo ate ne badimba president ne bamugamba nti Bobi Wine agenda bawa ssente bamuggyeko olidde era bonna bali singo president yabawa ebisanja bisatu bakole battle group sate 1 ne sate 2 e Somalia bafune kasente naye abakulu b'amagye babasibye wali olidde abasaya bababo nabona baleka family zaabwe president yali abyemubulira bo balowooza nti gitabye njogera bya kiralu olidde nze ntambula buli research information gyenfuna n'engenda n'entuuka natuke singo n'embala abasajja batu bagamba tuli wano tebatuwana buyambi bwonna tuli akawunga na bijanjalo tetugenda Somalia kwegane twewuunya owo nanga balimba kulwa Bobi Wine bamuliriddeko sente za buli kika okuva lu yagenda okugamba nti agenda kwesima kuba president okiraba Kizza Besigye bamulirako sente za buli kika nga bwalina balebo nga bwalina balebe Congo nga bwalina bichi ne balimba president nanga is it true Kizza Besigye paka lu yabikowa nagamba no you are telling me lies kwega Besigye naye nga alina obusungu bwe yenga laba ebintu ebitatambula bulungi ne balowooza nti Besigye obalika kati waliwo gamba nina plan B omuna eyo nayo mbogena mu intelligence analyzation kitiisa ne baga plan B kubanga intelligence you have to be alert Bana Flashlight channel ate neera tukomyewo okuba nti no tubaweereza lwansonga nti mwe bakama baffe leero tukomyewo Kabanda Hood era nga nze atuddemu tumirako ku mukulu Dr. Aheba Rogers okuba nti no ayina byakwasaganya leero nekuba nti no mutuliddemu okubatuusaako omu ku bagenyi baffe gwe musobodde okuba nti no ate mwagala nnyo ne mumuweereza ku buyambi mu ngeri ezimu ez'enjawulo ne mumusabira era ne mumuwa ku magezi ku butya bw'alina okukola okuba nti nno yeekuuma nga tali mu bulabe. Kakati njaga okutumira ku mikwano gyaffe ba Amin www.amin.tg nga bano bateekamu ku nsimbi neso okuba nti nno tubatuukako ate ne tukyaza abagesi baffe ab'enjawulo be mulaba batunda ebikozeseddwako era nga naawe osobola okutundirayo ebikozeseddwako byo teka mu simu yo oba mu laptop yo oba mu kintu kyonna kyonna ky'okozesa tab www.amin.tg osobola nti no olaba biki ebiriyo byosobola okujjayo ate naawe kiki osobola okutundirayo. Kakati olunaku olwaleero tuzze okwogera ku nsonga ezimu ez'enjawulo era nga tubaleetedde omukulu Sergeant Gita Kid Soldier nga ono ye ate alina engeri gy'alabamu ebintu era tweyanza Mukama okuba nti nno yamututuusaako wano we tuli najja namutubaleetera namutuleetera ate naffe ne tusooka nti no tumukutuusaako nga bwayogera waniino ate naffe ne tubikutuusaako ebintu ebirimu ensa era ebisonga ze zirimu eggumba lwansonga nti ye ate alabyeko ebintu nga tetulina mirembe ate nga tufuna emirembe nenga tutuuse mu mirembe kwegamba ebintu byabirabira mu dimensions 3 oba muntegeera nga tewali mirembe nga tufuna emirembe ate nga tufunye emirembe. Kakati nsaba asooka nti no abantu ababuuzaako tutyoke tutandike. Bannayuganda mwenna mbalamusiza nammwe n'abaganda baffe abali ebweru abayima mu nsi z'ebweru ne balumirwa obulamu bwange ne basobola n'okumpeereza ke bampeereza okulaba nti mbeerawo n'abansuubizizza okusoma ne basapootinga nzireyo nsome kubanga waliwo n'abaleka wano eggwanga ne bagenda ebweru ne baddamu ne basoma abantu balowooza nti ali ku kyeyo naye ng'asoma n'ayongera ku magezi. Esubiri nali nira mu President Museveni na kirabika nti ndowooza teri ssuubi kubanga kati obutambi bugenda mu Kamwenda sinalaba messimu yonna obeeva wa generani obaani kwegana nabo byabasukako dda kwegamba ekikulaga nti system yaffe disorganized naye ndowooza abaana badde ndowooza abaana ba President Museveni Natasa Diana abakoddomi bakalugire balwabwogo obutambi obabulaba babuweereze president ebintu ayina line ye ku channel ye ali ku naye ku WhatsApp kwali bamugambe yes this soldier ayogera wamuweereza ebintu bye bakulimba yafa kubanga teyandivuddeyo n'agamba nti nno bamugamba ndi mulalu ate meeting emu neetula Nalweso n'ayimiira ku magulu genzo omuntu yaŋŋambe yali mu meeting nga Nalweso yayimuka n'agamba president Gita yabula okuva ekkololo era yafa nolwekyo Nalweso ye kyalowooza nti ye yalwana yekka fena twakuba emmundu
owulidde nalweso samulabako ng'akuba road blocker era nze nkyamwinako olukonko luwanvu nnyo saagala balimbe president awulire nze sandize wano ku flashlight singa mbadde nalina emirembe gyange oba nali nzeeyo n'ensomba oba nali ndi ku mirimu gyange naye kwegamba kati katuve tubulire eggwanga biki ebiganye na biki bye tulina otutuukako n'olwekyo nkomyeyo olunaku lwaleero mu kifo kino okulaba nti ntegeeza bannayuganda biki ebiganye lwaki security eri disorganized nze ndowooza ebintu bingi bye nasizuula bwe nali mu safe house President Museveni yavaayo n'agamba omukulu omu yali akulira Ssemwayi n'amugamba ndesira abantu be mugamba nti bali mu PRA rebels nga bagamba Kizza Besigye yagikulira kwegamba nga president alinawo doubt ddala balebo gye bali ekonge ye tuli n'agamba please you bring omanyi president abantu balowooza nti no waliwo ebintu byakola nawe n'olabanga kyakola kituufu kakati abantu bwe batwala amannyago era kyova olaba yabadde atwakwata abantu mu drone yabadde mu Ssemwayi bamugobye owulidde bwe yava ku TV n'alagira bamugobe lwaki babonyabonya bannayuganda waliwo ebintu bannayuganda ebimutategeera naye militarire abantu eri bali ku mpiso they are not settled okay abantu bali ku timing bomb president bamulimbye nnyo naye n'abateekako pressure kubanga balowooza mbu bokola ekintu bakikola nga bwe balowooza naye president yabuuza why owulidde nze president ngende mwetegeeza mu bintu ebimu kakati bwe bamala okuwandiika amannya ago bo balowooza olwakwa president asabye kati oyo awandiisa addusa atwale wa president bano baterrorist be bali yutuli bwe nali mu safe house nga amaze okuwaayo president ezo ripooti za ghost soldiers abantu emitwalo 23 omukulu omu n'agamba nejjita musoke muteekeko izamanga PRA bajjuze figure bawera abantu 52 kwaliko Dr. Kizza Besigye kwaliko Lieutenant Mugalula kwaliko Sergeant Didas kwaliko Dr. Byamukama kwaliko Captain Katabazi n'abalala kubanga bali n'abantu babe bamanyi nti bali mu PRA kati omukulu omu bwe yarawuya nti batwala list n'ayita n'amugasa ko list eyo n'agamba omanyi president yabuuza buli linnya Katabazi yavaawa anti yali mu UPDF naye simanyi yakola discipline n'adduka lwaki yagenda mbuyekera mwamubonyabonya lwaki naliko musaala era ne munsiko bwe twali nga tuli munsiko waliwo abakulu aba officer abafuluma ngeno mu maje gobote nga bajjo twegattako president gaasoka basi bamiguwa mubasibe olidde lwaki balesa emisaala bajjo okunegattako ng'ate balaalo banne bafuluma lobugoloobi simanyi bombo simanyi biki walonga afande Kamwesiga olidde yali brigade yafa wentungamu nga president nga tabategeera lwaki mulesa omusaala ne mujja mu nsiko etali musaala kiba kitegeeza you have a mission muzze kunzita yabagaana kati president bamutwalira amannya abuuza ali mulimu ono yakola ki kati ojjeno yabagamba president amanyi jita jako enya lya jita jako erinya ne bali jako batwala amannya 5 mulimu kwega president si musiru president bamufeze ebintu bingi owulidde bamulimbye ebintu bingi owulidde kati buli muntu yeyagaliza atoke mu maaso ga president bafuli figo balaba balamuya abayitamu nkukutu n'abatwale wa president ne bamulimba ebyo biri awo kati security nze ndowooza enkola entuufu ya security kubanga teri ali waggulu w'amateeka buli kintu yogenda ku reporting through security there is a committee ne mu majje tulina security committee CDF alina okubeera ku table owulidde General Muhoozi afande minister oyo simanya Adolfu Mwesige alina okuba ku table ekinuga kigende wa president kakibenga kikwata ku maje Muhoozi takitwala yonga ye kyovola bakebe strengths ya maji basoka kunganya bonna ne batu ne bagamba twala fige ne wa president wanazulanga sintufu tebatusibye ka CDF agenda okweteekayo maaso ga president your excellence this month this is the strengths of the army ng'amanyi nti eriye mabega ne bwakuba essimu n'abuuza director records the strengths gye tulina amaje emitwalo 10 oli temuli yadde ki empewo byebiri bye nalwanyisa president ngaba mufera amaje bamutwala strengths ngaloza amaje wegali ngalwama emitwalo 23 nga mpewo nze kyenalaba nga kikyamu era ne tukirwanyisa emisaane gigenda mu banka because of jita kakati betuka ku security eriwo kati ku saa zino etadde abantu ku bunkenke bannayuganda tebateredde omuntu alowooza balaba drone teriko namanalowooza ndooza entwala president drone yazigyewo ekyo mukitegero okuva leero security eri disorganized etya buli muntu yeyagaliza atwala report wa president olidde naye nze ndowooza kagamba president ebintu bya security bamutwalira report sezo osanga akomyeyo mu media n'agamba nze abankolera security bampa information because of this
kati bwabanga walimba manya oluguddemu olidde kati ne president talilayinga ku kintu mu information ya muntu omu kabenze jita bino byenjogere saa zino waliwo timu gye yateekawo ba verifyinga buno obutambi kyovola banze sinza kulimba gwanga tesinza kulimba president Museveni mubulira amazima ne byenjogera wano obutambi bonna babulina komiti bagiteekawo gye mu State House they are verifying jita byayogera bituufu olidde chano yatuukayo dda abakulu gye bali babalonda balaba jita byayogera bituufu which means nze mbawadde emirimu bakole n'olwekyo nze nandisabye bwebanga basalawo okukwata abantu afande General Muwozi afande Kainerugaba gundi hu kandiho Aberi Minister Security simanyi hu Tumwine General simanyi Adolfu Mwesige Minister wa Defense babenga batula wamu ne wa internal affair kubanga internal affair gye jodonga agatta police na agatta n'amaje olo security ne prison babenga batula ku meze kiba kyogende wa president wabekani yakitwala si bintu byankukutu kati list eri wa president nalwe yiso agamba abantu tubayina General President Museveni avayo ku TV agamba nza amanyanga ina list yatukate wa president nga General Jejo Dongo tojirina list yatukate wa president nga Minister Adolfu Mwesige tojirina kati baba taddeko task ona lebo kadaga yetaga list parliament yesaba ya tuliko ekyo kyennyini omulama golna ko lwaleero kuba tusoose kubawaako ku biki biri mu bikyama bigenda mu ggwanga kakati omulama gwa leero kugenda gamba nti tulabyeko Honorable Kadaga Speaker wa Parliament ataskinze Minister of Internal Affairs Jeje Odong kubanga emabega ka watu amulabanga agamba nti ye list tajina era nakubiriza abantu bawandiike amanya g'abantu n'ebifo n'essaawa bye baba kwatiramu ng'agamba nti no kijja bayambako okufuna abantu abo n'okumanya wa gye bali ate tuba tuli awo ennaku ziyiseewo ndowooza lumu nga bbiri ate omukulembeze w'eggwanga n'ava n'agamba nti amanya g'abantu gaagano n'asomayo kawo amanya kwegamba ng'ensi yonna eraba era n'agamba nti abantu abo be bakwata bamugamba nti bayeekera ndowooza zo lipooti enfu z'ogamba ze bamuwa kituufu kakati ekiriwo saawa zino Speaker wa Parliament atasikinze Jeje Odong ogamba tulaba nga abantu bano mulimu akavuyo balinga abeerwana kataawe tuli awo ebintu ebiri mu Uganda nze waliwo wentuka n'enseka ate kyanyamba ne batampa lanka kubanga lanka nze ndaba terina makulu kubanga bwentu n'ebintu byenkoze mu magye n'abakulu bentudde nabo bwemba nasobola okuvaayo ne mpa president advise omusala guteke mu banka nga kati buli general avuge emmotoka ye n'agitwala ku banka gyeyo omusala kiba kitegeeza nange nina lanka mu magye kwegamba okuba ne lanka ennene si issue kyova olaba ne Amini ate abaamulyamu enkwe baali mu majeege olidde kwegamba nze waliwo ekintu kyentunda ndaba nti ne president Museveni abagenda omujjako they are internally the system ate bantu be ba trustinga yali kuba Kyagulanyi bano naye atabagenda omulyamu olukwe kubanga nze nabagambye problem eri mu maje afande Kainerugaba Muwozi bamulabanga ekitasoboka yagamba nsobola nasoma ebitabo byange nsomedde mu college z'amaje kati waliwo abamutunulira bamulaba ne bagamba no oyitayinza kutufuga ne waba rumors nti ayagala kujja kuba president olidde president Museveni n'abanga tanabana kulonda ani anamudira mu bigere olidde kubanga ayinza ofuga n'ekisanja oba agenda mulonda kati ndoza katulinde ne special announcement oba nonzo omuntu grooming this one okulaba nti nabira president kwegamba olaba waliwo ebintu ebiri awo byenda banze n'entuna n'enseka olidde kwegamba abantu bakolera ku bunkenke abantu babawe ebifo but they cannot stand on their legs ne bagamba no let me do this kyova olaba zino zona bulanda zemulaba ne bagenda bakuba bannamawulire General Muwozi n'avayo n'agamba netonda mujjukira bano bannamawulire babakuba mu kibuga ku bisera Bobi Wine bannamagye ne bavayo ne bakuba abantu Minister Okero Sam Okero engola Mr State for Defense yavayo n'agamba nti obutambi babuleese kuva Nigeria nenga n'amagye abakuba abantu tubamanyi fe tutukola research tuli mu kibuga mukuba abantu nga tulaba n'ogamba kayira aboyo laboyo neye olwokuba bambadde element baloza tetubamanyi ne bakuba abantu era nsaba afande Okero Sabo Minister ose oli kano naye jjukira be twakukwata jjukira be twakukwata yali muyekera bantu bote maje gali olidde manya abantu kati bafuuse banene balowooza baali banene jjukira olidde nobeera mu atirale tukumanyi Sam Okero
n'ebintu byemuvayo ne mwogera era nkusaba oveewe tondere bannayuganda nti seba abantu bavangako Nigeria ne bajja bakuba abantu mu kibuga munnamawulire mwamulaba nga awanika emikono waggulu ng'amagye gakuba naye bagamba nti sebo bannanigeria kati mwe muzanyire ku bannayuganda bobo tebazanyira ku bannayuganda tebakyaliwo baamini bazanyira ku bannayuganda tebakyaliwo nakakati nalweso wavuddeyo n'ogamba nti abantu mubayina President nojja ku TV nosoma amanya simanyi Sowedi simanyi Kalule simanyi biki list etukwete wa president mwandibadde mwako ne copy honorable speaker nafunako copy nga mugende wa president which means esazo no ba MPs abatwala ebitundu bebavayo kati ba complaining omuntu wange bamubuza mu sector yange mulimu abantu batano bababuza nalwe yeso gamba abantu obayina nalwe yeso bagenda kutwala mu high court simanyi obono obyanjulo otatete wasoma simanyi bono oyogera luzungu mu high court abantu babagala abantu bisaba Mr. Jejo Dongo bwabanga system temulaba intelligence byekola tebitegeera mutule ku meza mudde ku drawing table eya security president okufuna list ekwata ku banna Uganda mubenga muri disorganized mutwaye list wa president bantu bakutte bayekera banupu ebintu byonna munonya mali yansimbi munonya kulya sente walide nze nategera wano balegena bagamba bomu zajja mu kibuga batu mukunda abo balya sente ne balya sente nga bazigabanira wali ne bakwata grenade ne bategera ozikasuka mu kibuga nga batu mabana babazikasuke bagambe nti bomu weziri byonna kubba president wano yavayo n'agamba tumukunde mbwalina milioni 8 lwakulyako butungulu nachi ndikagulako butungu na nyanya naye kakati ali mu banna Uganda bwasaba bululu kugenda ku president wano kusemwa yakubanga abantu amagulu n'abakuba amasasi ba suspect kusawa zino mbwagala ba president nze Gita Sebo tojja kufuga gwanga ngankulaba go tumukunde katujja kubyogera buli muntu gala kumwogera ko buli omubyakoze omutabukidde bwotyo yes tunya batabukira lwaki bajjo tutawanya lwaki bajjo tutawanya olidde esazo no balimbye buli muntu gwe batawa nupu bumuyekera bannafe bannabo abala bali makomera mbo babakwata ne magazine okuba ino kubako ne mundu olidde nebyo na bate ba framings abantu bangi abali mu kubona abona nange munyini ba framing and sindi terrorist tusajusa nabigana nababuza no omwana yawa report za ghost ate afuka terrorist mwanti alwanyisa bakamabe mu majere timiteri yu omukuru omumaje omuntu bwafa bamuzikanira nkaye singa bali bazibajjako ne bazitugabira singa tugamba yes kansabire mu woza afera nkanjitwale ne bwafa lero bamuzikanira nkaye which means omulala agenda kuddawo president Museveni tuyambe otereze security if people they are disorganized bajeko otekewa abalala abantu basomye abantu bayingidde amaje basomye remove them olonde system empya omuntu sikuleta list ewuwo abantu bajewuwo kubye bijambia gwewe nyini noba kweka no gamba omukulu omwale tabifananyi walagidde bali makomera omukulu yaleta ebifananyi nabitaka ku meza no mugamba you can go nalwe yiso bano bafere oba obimanyi oba kufera muzeyi Tereza system olidde nze nkusaba kintu kimu Tereza system abantu baleme kufera bafulufiga bavude bagenda kulwanyisa nupu weri challenges NRM because of their mistakes olira nolwecho abana b'abantu babetaaga abazadde bakaaba abala basigala Kongo twabazikayo abala basigala Luwero twabazikayo abazadde bagamba President Museveni wabana bafe nalweyiso omwana w'omuntu bwanavula nga drone ya mutwala nalweyiso genda muzaala nze nkusaba ekintu kimu muleme kwogeranga ebintu ebijjo bacha yisa wano obote yayogera nti good Muganda is only dead one obote aluwa abaganda wetuli olide abafa mwogere ebintu byokucankanya wano Buganda mulabe nti mwagala okututta tumuntu maleo twafe Luwero emitwale mu kinana kiriye twagirekayo obwanga tebwaliyo bandifudde lwakitula singa Museveni bamugobadde lwakitula dadda kubanga omulalo yeto muliteta ko bya kisusiru ebyo ente z'abantu twazirya olidde abantu paka kati bakyabanja nalweyiso Jacob asimwe simanyi nankabirwa simanyi kisamba mugerwa sente ne muzirya olidde president Adamu nabawe bife birala ebyo n'abantu babisirikidde tujja kubyogera President Museveni ategere nti abantu bafugana beggwanga they are not capable to stand those posts alonda abantu abategeera abajja okukolera eggwanga sigamba nti no mwana wa gundi sigamba nti simanyi nava ku kyalo kya gundi simanyi ono yatuwanga muwogo simanyi biki lino eggwanga lyaffe olidde n'olwekyo onalebo kadaga nkwebaza okugamba Jejodo nga bamusabye list nyingi ebintu bingi buli kintu akyegaana abuza
olide olira chovola basimanyi nakumanya kabambo bawa wonoti abandi kusazeeko nawo omutwe kubanga gwe wakola olukolo kuba kabamba olide ne lwaki mubuzabuza bana Uganda era Kanamali yamuyamba nayo ne bamutaasa olide kubanga olaba abantu president aba trusting abawadde ebifo naye nova no gamba we don't have list toina list yotya atenga president ya judge minister ntana afeya ojoininga security ya police amaje semwayi bonna bantu bo list egendete wa president kibategeeza jeje dongo go bagitwalira president kati ojeegana bakubyemu ebituli bali bakola list ne bazikuleetera kati ozeegana enkya tuzaagala era bwe zibula jeje dongo tujja ku mobilizinga bakusensalinge balete president 7 yaba abantu baddeyo bakaddiye they are tired naye gobesibako nolwekyo ebyange bikwata ku security tujja kwogera bingi abantu bafidde mu budukulu abantu bagenze nalufenya mubalabye amavivi gonna bagakubye abantu babayize ezinenso zonna baziyiye abantu bavuddeyo boogedde Kayula agambye nze abantu sibamanyi ebifaananyi bivuddeyo babyeganye kwegamba olaba buli kintu kwegana nalweyisa abantu bakubanja abantu baabwe oli muganda waawano olidde bajja kunoonyemu ererwe ne katosi abantu baagala abantu baabwe mubyogera oba oli mwogezi wa State House nze manyi State House ina PRO waayo wefudde gwoga ba sente gwokola ku welfare gwolozika abantu simanyi konderensi biki simanyi gwe buli kimu gwoyagala oveeyo ku radio yogere abantu baagala abantu babe mu batwala ne drone olidde muleme kwebuzambuza nti abe Kongo be babatwala abantu bwe mubajja ku byalo abantu balina bwino kati ba MP baagala listi nalweiso tukusaba listi ogitwalire mu kyala Kadaga yojogamba abantu bemuina president agikwanti otula naye kumpi agwo mutegerera twagala listi ojiwejeje dongo bagitwale nalweiso tukwetaga mu parliament on list ye y'abana Uganda ababuze abantu bakaaba olide tuli kumpi no basa be yeruwera abantu abafa kubanga abantu mubamanyi ye yali olutalo mwe mwaberanga kwa command olide nolwekyo nze bana Uganda tujja kwogera buli kimu ekibaluma kyonnaze nabagamba oyo ne yabulwa omuntu wenga yafira mu ntalo z'amagye bikinga amanye kibinja kiyalimu ajje ku flashlight abuuze nze nja muntu ala mugambe lete enkumbi tusimaawo baba zikaawo bona tumanyi gye bali abasigala Kongo bebazika mu barracks embala naye babakweka eyo tubamanyi abazikibwa embale bebazika simanyi Soroti bebazika eggulu ku kisayo ky'ennyonyi buli muntu yafirwa muntu wenga yagala akawanga ke nja kugamba awo olidde kati omuganira wachi fe mu Buganda twagala abantu baffe temuloza tulya emirambo tetulya mirambo ne twagala tube n'abantu baffe olidde kati omuntu wange wamutwala akola amaje ate n'ogamba mbu ate simanyi nti ate simanyi twamutiika ani yakubulidde nti ali kapeeka biki guwo mwali mutwala abaana b'abantu mwaba basaba kati ate mubaziika lwaki mubaziikayo abantu baagala abantu baabwe era President Museveni abantu bakubanja baagala abaana baabwe olidde abakulu babaziikangeyo nga tomanyi kakati buli amanyi nti yafirwa omwana we simanyi nti ayagala munoonya simanyi ayagala kawanga kenze nja kugamba babatwala wali ne babaziika ekiro wali olidde nolwekyo flashlight yali open yino wano sikubere ne mukaba president abana baffe bafa simanyi biki no abantu babaziikayo baba basaba bakola amaje ne bafa ne babaziikayo which means eyo compensation yeno kubera wate sina pension ndala nnyo kuziko mwana nga notamuza waka ezo sente ndala era president Museveni muzitegeke mangu okay kakati no munange ebintu bino bikwase nako otunulira ebintu engeri gye bikolebwamu okuba nti no batuuse okugeraageranya omulembe guno ate ku mulembe gw'abantu nga Amini abatta abantu ne babuzaawo abantu kugamba byonna bikabya amaziga mu ggwanga lyaffe lino Uganda ate ensi gye twali tweyagaliddemu nga tulowooza nti oba oliawo bali eri we twabajjaako ne wajjawo revolution ate kaakati tulaba nti omulamwa abantu bano bagenda baguvaako olw'abantu abo abasemberedde oba abeeriraanyiza omukulu President Museveni asooka nti nno bamuwabya ntwana okuba nti nno ate abo abaamuyamba mu nsiko ba Alhaji Nadduli ne famire ye ate nabo waliwo envuuvuumo ezigamba nti nno nabo ate baagala basaanyaawo kwegamba ebintu wobitunulamu bikaabya amaziga ne weebuuza tuddawa obuyinza babulemeddemu buli avaayo okuba nti nanunula eggwanga nga bamuteekako omusango gwa treason Sergeant Gita wuno teyandibadde wano singa yali nti atuuse eri omukulembeze
naso okuba nti no bakola ebyo byali birina okukolebwa lwa nsonga naye asaana okubeera mu bulamu obulungi yalwanirira eggwanga lye ebyo ebintu ebiruma abantu wansi ne batwala abantu drone ne zijja ne zibuzaawo omuntu bali ne babaagaana ate president n'agamba nti no ye bamuwadde ripooti nti abantu babalina ate bayeekera ndowooza mulaba ensi wetambulira awo kakati sergeant nga tetunaggalawo waliwo akatalekeka twalabyeko nti nno omukulu Bobi Wine oba Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yayingizaawo emmotoka twasooka ne twewunya ne tugamba campaign kizinene ezirimu presidential candidate nga yambadde helmet ne bulletproof kugamba ekyo ne kiraga era ne kirangira mu nsi yonna nti mu Uganda wano munnange nno tewali mirembe n'akatono kuba olaba presidential candidate atuuka okukola ekintu ng'ekyo ekitegeeza obulamu bwe buli matigga naye ng'ate alina eddembe ng'omuntu lwa nsonga nti alina ebisaanizo okwesimbawo kuba president mu ggwanga kaakati ate tuba tuli awo tulaba aleese emmotoka gye bagamba nti nno eri amadi oba tesobola kutuusibwako mangu bulabe ekintu ekyo kitegeeza ki mu ggwanga muno kwegamba tensoni eriwo tejja kwagazisa buli muntu kyayagala kimutuukeko kwegamba okunyigiriza okuli mu ggwanga lino Kyagulanyi bwe yagenda kuba president nga tanaba kutuuka n'agamba nti agenda kuba president baali batandise okufeedinga president ne information ezikwata ku Kyagulanyi ez'obulimba babbalamu abo boolaba n'abantu abalala nga bagamba Kyagulanyi yatuusa wano emmundu meeting yatula mu State House ey'abakulu b'amagye president omukulu omu n'avaayo n'amugamba abantu bonna abaali aba NRA abali mu byalo betwawumuza Kyagulanyi agenda bawa ssente era bebeetegese okukwata emmundu bakulwanyise president n'agamba Major General Erweru n'amugamba genda okuŋŋaanye bonna ba veterani olida ne babakuŋŋaanya omutwalo mulamba ne baguteeka essingo president ng'agamba abawadde ebisanja bisatu babatwale Somalia olwa tensoni gye bamulimba nti abantu Bobi Wine agenda kubawa ssente bagende bamulwanyise ekyo kimu kiraga ki okudda ku ggye ly'eggwanga ne balizanyirako bali abantu okuwummula amagye tutegeeza nti baafuuka basiru gye bali mu byalo they are trained baleeta emirembe gino gye mulaba naye bonna babajja mu magye ne babeegobako nga balowooza nti bayinza okugyako Museveni ate be bamuleeta ne babazza mu byalo ate ne badimba president ne bamugamba nti Bobi Wine agenda bawa ssente bamuggyeko olidde era bonna bali singo president yabawa ebisanja bisatu bakole battleground 31 ne 32 e Somalia bafune kasente naye abakulu b'amagye babasibye wali olidde abasajja bababo nabona baleka family zaabwe president yali abimubuulira bo balowooza nti gitabye enjogera bya kiralu olidde nze ntambula buli research information gyenfuna n'engenda n'entuuka natuuka essingo n'embala abasajja batu bagamba tuli wano tebatuwana buyambi bwonna tuli akawunga na bijanjalo tetugenda Somalia kwegane twewuunya owo nanga balimba ku lwa Bobi Wine bamuliriddeko ssente za buli kika okuva lwe yagenda okugamba nti agenda kwesimba kuba president okiraba Kizza Besigye bamulirako ssente za buli kika nga bwalina balebo nga bwalina balebe Congo nga bwalina biki ne balimba president naga is it true Kizza Besigye paka lwe yabikowa n'agamba no you are telling me lies kwegamba Besigye naye nga alina obusungu bwe ye nga alaba ebintu ebitatambula bulungi ne balowooza nti Besigye omanyi kati waliwo gamba nina plan B omuna eyo nayo mbogenda mu intelligence analyzation kitiisa ne baga plan B kubanga intelligence you have to be alert all the plan B which plan B awo ne batekawo question mark n'olwekyo Kyagulanyi omugane eky'emmotoka nze ndowooza yayingidde etya yayiseewa olwaki bagiganidde ku board ebusiyo bamalabba okiraba yayiseewo okutuuka mu Uganda era tension kyeriwo nze ndaba wana abakulu abamu balina emmotoka bazikoyira South Africa bazitikka mu nnyonyi for repair oba embwa za president bazitikka mu nnyonyi bazitwala South Africa zijjanjaba lwaki emmotoka ya Bobi Wine tayingira mu Uganda holiday embwa za president bazijjanjabira South Africa wano waliwo omukoomu wa president ente yagigula Germany holiday eri wano simanyi ajjamu lita 2 simanyi 3 ate ne sente zaali zaffe za bakadogo n'agamba mbu yagula ente simanyi biki ngamba planningira mu bakadogo yatuplanningira Lwabogo yaliyo mu nsiko Lwabogo waliyo lwaki mweteka mu bintu bya president okubyonoona fe close president mubi naye nga ebintu kati gw'omuko ojjota n'omitinga bakadogo kwaliko mutabani wo
olidde muleme okutwononera system yaffe olidde twalwana tetuna kye twafuna sente zaffe zonna mwazikyusakyusa ne muzikolamu ebyammwe ne mukolamu factory zammwe muleta simanyi twera 10 okuva Mombasa muli bagagga muli ku baana b'abantu be muzanyirako n'olwekyo njaba bategeeza ebintu bya Bobi Wine bamuleke ne bwagula helicopter ne bwagula ki sente ze bwabanga weziriya zikolerera ate mu mwazi muwango baga yayimba nga ne mumuwa sente oba abazungu bamuwa nga tebagenda kujjako government ate n'ebintu by'obuyekera balowooza lwa twajjano nga tuli bayekera buli kintu bayekera balese mundu emotoka tayita mu masasi wano bakulu bameka bavuga emotoka zitaliko masasi tubamanyi nti emotoka tayita mu masasi bulletproof eyitawo noga Land Cruiser yiyo olabeyo tayita mu masasi ezo teziriiwo eyakyagulanye yegeno kujjako government ngamba kiri bakifule ensonga ekintu bakifule ne bazimbise ekyo ne bazimbise wali wano gundi yali agala kwesimba wa mama mbabazi yali ani simanyi yali helicopter ne bagano ku kisayi ne bagigano gikirialinga nebera ku kisaawa awo agenda kutambula helicopter yagijewa bamukula bazimba ebintu by'ekisirisuru bannaye muleme kono naggwanga lyaffe buli kintu kye mulimba president it is a case buli kintu kye mulimba president yakikomyawo ina wakikomezaawo mu bantu naga anti bangamba ntanti mukula gundi yaguze nyonyi egenda kuwamba government kati Bobi Wine wanatusa helicopter bwanagula drone olide mukyali ku motoka singencha abazungu banagamba nti okay Kyagulanyi has been is now among the freedom fighters has tried to challenge President Museveni tumuwadde drone olide ngegene magere nge parking nga mugenda mugamba ati nyumba eno mugiwamba emuka musajja mugireke oba bugaggabwe sente yayimba buyimbi oba mulabya ndi yafudde mu nsi ki mugende mugambe ensi kwanyi mwagiwadde Kyagulanyi olidde ebyo bintu byakwekwasa olidde abantu babula trust mu government ebyo byonna bijja kati intelligence bakuryaminga we byabwe motoka bagijewa bichi kati mwaga Kyagulanyi avuge ki avuga ngaliya avuge bugundi zefa atenga obulamu bwe butisi kakati president yani mukazi wali bulletproof temuyita mu masasi olidde sente zaffe z'omuwe musolo zaziguza yenga tebamwogerako wano wale bakulu bemanye bavuge muruka nkaza bulletproof bonga tetubogerako zi Land Cruiser zituyitako ziri bulletproof nga tetubogerako olidde kati ajiwejje nani kati bajimujjeko bajiwejje n'ogundi baleme mutta olidde nze ndoza ne bajina abandi badi batambula muruka ziri open roof ne bagamba jeno gundi ayisaawo ne bagayo jeno bayi kubanga oli mujeno w'abantu era nko jambadirwa aba na Uganda olidde kubanga mukola ebintu ebituufu yes open yitawo ejeno mwoza ayisaawo ejeno kayiduga bayisaawo lwaki mwekweka fenga tutambula free yajita bajja kutta bichi yes I can die no problem obanga lunaku lwange lwokufa I will die nanjja kumanya jita ndesoba jita omutwalo mulamba ne bana ba flashlight now they are jitters now are you going to kill all of them Bibye muliko byonna you are framing the people for nothing. This is our country. Muleme creating such issues. Emotoka yazze yatuse kutaka lya Uganda. Lwache mwaji kwati Mombasa. Holiday. Kati mugoba simanyi ba URA abajikiri yalinze simanyi biki. Ebyo nabyo nakumalira abantu busebiseera nakwemalako mirembe. Abantu bajja bategera bubinze mbabulira bye mulabye kati 2 okutuka 2 mu kaga mujja kuba mulaba birala. Because people are there now planning other issues. Holiday. Mujja kulaba n'ebisinga kaawo. Holiday. Obagenda tusibira mu container, obagenda tusibira mu ttaka, tuleme kwogera ebyo namu bikuume. But we shall talk, twogera kino as it, but we are building our country. Nolwekyo mwebaziza nnyo betuteesezza era mbasabira mwenna abachenjinga view nange abalowooza nti bajja kunzita bannange neggwanga ffe twalireeta. Twatta mu Luweero, twatta mu Nozani. Sisi kyeyagalire. Abalowooza nti bajja kunzita nze nabagamba Sirimbeega wa President Museveni. But I shall talk kyenda abantu kizimbe eggwanga. Buli kyenda abantu kikyamu tujja kyogera. Eno government twaleeta party 2, twaleeta military wing ne tuleeta ne political wing. Eno government yaffe tujja byogerera Sudan oba America nti ate jita yayogedde ku BBC ngali Canada. No, I'm here, I will talk, ate ngenda kusoma. Ate waliwo byenjo okwogera mu maaso nga njogera Luzungu temukyawira lulimi lwange lwa ggwanga. Olidde nja kwogera Luzungu. Then I talk English. Mugambe yes. Naye nga abansomesa government yagenda okunsomesa. Abagenda okunsomesa bava Bungereza, sente bagenda ziweereza. I'm going to go back and study. Time ejatuka nga fly style twogera Luzungu. N'abazungu bategeere who is talking jita musoke kadogo kya soja Museveni biki. Byonna babitegeere. Kakati n'omunange ezo ensonga eziyindayinda mu ggwanga. Ebyo byonna byemufuula okubaamu ebyamakulu ate nga munnange muntu asooka nti no akuuma bulamu bwe lwansonga nti mumulaze nti obulamu bwe musobola okubujjawo ayise mu bintu bingi nnyo
ne yali akanominating bwa ne bamuyisa mu bye bamuyisa mutwabiraba ng'ali mu campaign byonna ne babikola abakamaliza okulonda ne bamuteeka ku house arrest nasooka nti no tafuluma njuye ayinamu omwana tebalina byakulya kwegamba bw'okitunulamu olaba nti nno omusajja atereka agezaako kuba nti nno akuuma ebyo byakwata ku ate bannayuganda mbadde nsaba mumanyi namala ennaku kakaaga mu kkomera makomera ga Uganda kakaaga mu safe house namalamu emyaka 2 kitundu ne bansiba eruzira mbulwa kinalaba president ne bansiba emyaka 2 ne banteeka emakindi emyaka 4 nimebera mu court mass emyaka 3 justice n'engamba nti bajje ne kweta bonna bakimanyi ne bagamba gita mwasiba wabwerere talina musango mu musasule naye lwokuba nti enkwe n'obukyayi n'obutayagaliza obuli mu magye gaffe kati obolaba nze sina kye simanyi mu system eno nze nayitali jimu eno politically militarily sina kye simanyi owulidde bwe tukwogera ku bubbi mbimanyi bwe tukwata okufreminga abantu nze nabeera mu kkomera mu safe house nasula n'omulambo wiiki namba owulira munnange ne bamuleeta bamubbyeko ssente ate mujasi munnange asasula misaala bazibbye ne bamutokyalinga n'afa okugjayo omulambo ne kibalema olidde ne bakukuta paka omwami omwana yali mu kiga ne waba abakiga abakulu abavaayo mu maje ne bajja omulambo bagukukusa ne bagufulumya ne bagati tugenda kubaloopa paka na kwanguno gwaka abantu b'Ekabale Sergeant Karuhanga bamute yali pemaster we Mubende yali mu safe house nange so biserungi ogiyo okimanyi bakoleta mu safe house nga bakocheza pass ebyo nabikolebwa mu government gye naleeta kati ebintu ebyo nagejjanga ndaba byandaga ebintu bingi bebaletanga tabali mu njala mbimanyi kati bya Nalufenya abye mwalete byo nga twalabala badda naye nga babikola abantu bannaffe era tubasanga ne bagajito kyali mulamu gita tonnafa gitagwe osimanyi oyina Lubale simanyi biki n'ogamba wulira yalowoleza mu Lubale si yakola bino confidence ekyatwala mu nsonga tuli baana bato tujja kubyogera ebikolebwa mu system muleta abaana b'abantu be mukwese olide na nupu yajjanga pate kati mwabakwata abantu ntusimanya yambadde tsati myufu ne mumubakweka mu safe house bannange nalwe isoleta abaana b'abantu wayogedde mu bayina olide list bajjagala mu parliament kati ebintu bisuse ebyandikomye bivudde wa president kati madamu ani Kadaga ayagala list nalwe iso gamba president yakwe list otwale wa Kadaga kati batugajje jodongo bagala ki list nalwe iso gwe ina list gamba president mufaira we muziteke bali jije yitwaire Kadaga mwoyogeza ebintu ate buli muntu anabula munonye nze njaba yambako nalwe isale njaba yambako tugende mu court nalwe isale ta abantu b'abantu olide be mukwata ne mukweka ne mwambaze tisatiza nupu nti bakyagulanyi bagenda mu nsiko muleme kono nagwanga lyaffe wano wafudde abantu kwamini bafa olide ngera bawoza abagande ba supporting abayekere Tanzania ko bota abantu ne bafa nga bagamba ba supporting abantu mu 7 mu nsiko abaganda ne bafa abantu bafudde kubugerere bafudde juzi mu Kyagulanye Kampala bafudde era mwagala kutisa banna Uganda kati bonna mubakwese makomera mu bantu ba Kyagulanyi bagenda kola obuyekera nze mbategeeza muleme creatinga wano kutabantu mu Uganda fe tutulina musango olide ne gwanga lyaffe ne muleme kubera mu offices ni mukozesa alankaze muyina mulabe nti mutabana Uganda olide buli wano gwe mutto omuntu alina abantu be olide alina mama alina tata president yemono gamba bacha checkinga wano wagamba gera kusasula byatta mu kibuga teri yali afunya de 10 olide abantu mbakutte bali kigo nti banupu what is a nupu yajjanga pate ne mukirizo omuntu yesembe ku kipande kya posta nagenda mu kalulu ne mumuyiganya paka kati mukwata abantu bwe musanga abavubuka nga bazanya luddo nga mubakwata mumwambaza t-shirt nga mutwalira president bano bayekera olide now why are you creating rebel in our country egwanga lya feri bera ko safe olide lwache mundu mustaka ku street everywhere guns Museveni at president tugamba tedi mundu egenda kudda ku street. I'm talking every single name, I'm referring to the president because I know he told us that Teddy Mundu ajakuda ku street. Nebo yali alayira nagamba Teddy Mundu ajakuda ku street. Amajiga ino kuba mu barracks but everywhere ekiro di Mundu atabo bagalachi. Ate anti amaji anti chichinti as if Uganda will have another war. Muleme creating alutala abantu babere ku tension bana Uganda balina kuba mu mirembe akalulu kagwa abantu mubaleke bakole. President Museveni nziramu kutekera message eno. Take our space announcement tochikolangako abantu bonna bakatwa mu political issues
obasumulule gamba bashiija abaleeta emikololo ogende ruzira okusaba abantu mubate bakulimbya ebintu bingi abantu bali mu makomera baba framinze President Museveni nkusaba security organizatoreze mutule ku meze emu president wamba mutwalira list yo nayo ne yabantu mube mugitule mu gisenge je sigama nti gundi muyekera sigama nti gundi aine mundu sibantu bangi basibidwa bali makomera bavunda teri abata holiday wano ku ADF bakwatanga abantu mu kikubo ne babavuga paka yiri erisimanyika sese ne besanga mu koti za Rwimi nga bayi mu buku okubajja ne batwala makomera katojo simanyi wa ne babasiba bahaja bayina sente mu kikubo ebyo natubimanyi nga security yebikola basanga haja ayine kibuto bwekiti ayine kirevu kikomeno mboyi wa ADF wesanga ku macha ngoli mu koti ye katojo holiday ebyo natubimanyi security bahaji ne babona olwokuba musiramu nenga bagala muri yako senteze tubimanyi abantu mubakutte mubatwala ku ATM za banka ne mubjayo sente ne ebyapa byetaka ne mubitunda ne mubajja kuba abantu bemukutaze suspect ebyo natubimanyi ne tuwaga tumutusonyiwe muleme kuteka wano kwawulawula mbantu na government no bana Uganda bagala kola buyekera tetulina buyekera betwagala kola ne tujja kwogera ku nsobi eziri mu system bwemutetereze fe tujja kwogera buli kimwe kikolebwa olidde okubeera mu intelligence tegeza nti oyagala kubugagga koera abantu system ebere clear osinga kulimba President Museveni n'olwekyo mbebazizza nnyo naye nga mukitegere nti nno nina okusoma obana nsanga ngenda kusoma ne banzita naye ekyokunzita tekiriiwo that is out of my mind tekiriimu nze nina okusoma mujja kumpulira mu maaso eyo nga njogera luzungu oluganda tuluteeke ebbali olwo lwa maama abaana esayo namugenda kubalaba bogere ensonga zaabwe nabo bagambe tata twagwiranga bamukuba amasasi twatumanya afudde tata amama yatulekawo netwekolera era kati gye bali bapota bichi bali eyo babona no problem naye nkimanyi one day their life will be changed kubanga flashlight weri bana Uganda we muli esazi no nabasa ba viewer nga milioni meka naye President Museveni obutambi baba bukwese Diana Natasa Patience wabwogo simanyi karugire simanyi nzeyi simanyi Toyota bakuwa obutambi bosebo bulabe tumale ensonga zino naye tujja kwogera everything ebyange byebyo mbalamusiza kale tweyanziza nnyo omukulu Sergeant Gitabo ekityo obekitwabisa okuba nti tubatuusizzaako bye tusobodde okuba nti twogerako olunaku olwaleero ate nga tukyabasabira ddala okuba nti nno musigala ku mukutu gwaffe Flashlight Uganda tusobole okuba nti nno tubatuusaako ebyenjawulo ate nga mazima temuliimu bikwatemu temuliimu byakulimba naye nga twogera mazima bwino ku bwino abagenyi baffe ab'enjawulo mwebale baagala Sergeant Gita Kaye Wisdom mukulu bya Rugaba omukulu mukuba byasi nga ne oyo aleeta bwino kakati leero nja kwebaza ababadde ku kamera Brenda ne Arthur mwena mwebale Flashlight Uganda fe ababatuusaako ebintu Fresh Media Carimix nkutumiddeko Press Times abo nga bonaona mikwano gyaffe ne Dr. Aheba Rogers mubeere bulungi nsigadde nze Kawanda Hood mweraba